business yensonga lwaki mulaba nti business ze zikyatambula buli kimu kubanga yalekawo legacy kino kinjagala okubasomesa olwaleero oli munnayuganda olina business oli munnayuganda olina company oli munnayuganda olina buli kimu ekyetaagisa naye nga gwe kennyini omanyi nti gwe business eyo nti bw'ova business ekoma nedda business tejja kukoma amagezi gaagano mwenna abazadde ng'omanyi nti olina business kyekiseera nno muggule engalabi zammwe mutandike okuggula amatu gammwe ngenda basaba n'obuwombeefu muddire abaana abambe mwesiga mubateeke mu business zino muzibasomese bazitegeere bulungi okuziddukanya ne oba wooli oba toliiwo nga basobola oziddukanya tofa ku bakozi kasitoba ng'omwana n'omutendesi era naye asobola okumanaginga abakozi kabere mwana wa buwala kabere mwana wa bulezi asobola okuddukanya business zino naye mu kkowe lyerimu bw'oba oddukanya business zino ng'omwana ogimusomeseza n'agiyiga fuba okulaba ng'omwana omuggulira omutima gwo na buli kimu kyonna ky'olina mu business akitegeere kitya nti singa obadde olina amabanja agakubanjibwa omwana n'omutegeeze nti business eyo tugikola nti ye ne mulimu ebbanja ABCD oba tulina omuntu atubanja ensimbi bwe kiti oba bino ebyobugagga biti biri sayidi eri omwana omuggulira omutima omubuulire kino kijja kuyambako nti bw'oba ofunye obuzibu somehow somewhere omwana n'asobola okontrolinga ebintu bino ng'ategedde obuvuno obuddo bw'ebintu bino naye abantu abasinga mu Uganda olunaku lwofa banka lwejja abakubanja lwe bajja abatwala ebintu bye bajja naye nga n'abazze okutwala ebintu ebyo nkubule tabenade endagala balaga nti wali okulagana nabo kati mu kkowe lyerimu abazadde mwenna muyigiriza abaana business mubayigiriza emirimu gye mukola kino ngenda kibwako kubanga nkinako obujulizi nti abasajja n'abakazi mu Buganda basinga obujwa mu Uganda bumufa ebintu emukoledde ebbanga bwe bitandikira okufiira ettogge ababanja ne bajja nga ate si batuufu banka ne zitwala ebintu nga zibandite zibitwala emaali yammwe n'etokomoka ensonga tulina engombe egamba nti obugagga bw'Abannayuganda naddala Abaganda bukoma kwoyo kennyini abulina olw'ensonga nti temwasobola kubeera balambulukufu eri famire zammwe eri baana bammwe ne mwesiga nnyo balooya ne mwesiga nnyo emikwano gyammwe okusinga abaana b'ozadde kyova olaba nti bizinensi zino zigwa mangu nga tewali muntu n'omu asobodde kugitaasa olw'okuba nti weesiga nnyo ab'ebweru okusinga abaana beweezaalira njagala okuwa ekyokulabirako mu ggwanga erya Buyindi gye tuyita the incredible India and that country is for Indians only mu Buyindi balina ekintu kye bayita for succession omuzadde azaala omwana omu babiri oba basatu n'abatendeka bizinensi okugikola naye ng'okuva olunaku lw'abatadde mu bizinensi okumuyigiriza mugamba ekintu kimu newe mba nfudde bizinensi entotundamu wadde ekijiiko wadde okutundako natti wadde okutundako ekintu kimu nedda yongerezako ebyosanzeewo osobole okukulaakulana n'abalijja bagisangewo bizinensi ezaabwe bazisomesa abaana ne waba alina looni omwana n'agimanya omwana n'akalinga oni okubanga asasula looni eyo okuba nti bizinensi z'abayindi zibeera successful olw'okuba nti baziyigiriza abaana ne bazibeeramu ne bakola ebirala ne bongerako bwongezi netwe mu Uganda omuzadde tobulira mwana mabanja gakubanjibwa tomusomesa bizinensi tombulira buli kimu gwe lunaku lwofa buli kimu lwakitwala eno n'enkola mbi mbasaba mwenna abasajja n'abakazi bannayuganda mutandike okusomesa abaana mu bizinensi mubayigirize buli kimu ekiriwo mubategeeza amabanja gonna ge mwena n'ebizimusanga awajja kubanga waliwo okusevinga bizinensi zammwe n'okulekerawo okumanyisa abantu nti omuntu bw'afa bizinensi ekomaawo ekyokulabirako essaawa zino mwala bitambula ku TV ne ku radio station nti properties omugenzi gazigenda bwezito olw'ensonga nti eri abantu abanja ensimbi ne bw'owulira statement y'abanja ne gwe babanja tezikwatagana ate ng'omugenzi yali katalambuludde bintu bino kitegeeza nti ekintu kitali omuntu gwe kennyinnyini bizinensi weekubye eggoolo nga totegedde kiki kiwali okola mu nsi muno mbasaba n'obuwombeefu muyigirize abaana bizinensi ebintu ebyo binaasigalawo mufune ekyokulabirako ekyomugenzi mu Rwanda kye yakola abaana be baddukanya bizinensi nga tewali wadde obuzibu bwonna nego bonosirika nozikira buzikizinga kando olunaku lw'onozikira bizinensi zo lugenda okusana kubanga akubanja n'atakubanja neyakwagaliza bizinensi zo okusana lwajja okujja yeefuule nti y'omu kuba kubanja emaali yonna bagitwale ate nga tewali gwogenda kunenya kubanga gwabadde asobola okwogera toliiwo ate gwandibadde olekawo amalikinga oba asobole okurizoninga abantu abo naye ali green oba wakiragala ku bizinensi nga obadde ozitambuza era bizinensi bwegenda okukomawo so mbasaba mwenna mubeere bagezi nnyo mutandike okuba nti mukusomesa abaana bano ebintu by'okukola bizinensi bazibeeremu naye nga mubaterawo nti tewali kintu kyonna kitundibwa okuggyako okwongerako buki obwongezi mukama bankumi nabadde mbawuliza ekigula luggi kya leero kati nvudde ku kigula luggi ndowooza program entuufu ketandike mu nkola eya bulijjo sitera nnyo kusooka kuyisa security alert njagala kusooka kuyisa security alert njoke ngende gye tulaga alright security alert ya leero njagala egende eri mwenna bannayuganda abawangaalira e Makerere Kawempe Bwayise
mu kikoni njagala eno information egende ndamu nga bagala ekyukakyuka njala bategeeza mulina ekizibu ky'amaanyi kye mutamanyi mu Uganda. Ensi Uganda yalumbibwa omunyarwanda omutuusi n'abamu nga si batuusi naye nga bom omulimu gwe bajja kutta na kusaanyaawo. Ebintu byonna byagenze maaso mu kulonda okwabadde Makerere kwabadde batakwabaddeyo byonna byadde bitegeke bulungi nnyo. Nsiba mbagamba nti mwegendereze nnyo bannabyabufuzi abasinga obungi mu Uganda bakolagana eyo seti bahulira tabasira mutano wakale ekyezi nga mulooza nsaaga. Naye mugenda mu kiproving ampulo mayinza ebintu bye mbyogera n'embirekawo ne mulooza nti nsaaga. Nabagamba ekibiina kya Forum for Delaying Change kibiina kya Museveni era nabakikulamu bamanyi bulungi nnyo nga mulooza nsaaga. Mugenda mwezuulira mpola. Bone bono bakolera ekisa tebakwagala kubaguligwa mulimu gwabwe. Kati ebyabadde byonna Makerere ngenda baviira ku lugero lwabo just katono nnyo nemba security alert yasooka. Ekisookera ddala. Bw'obanga oli mugagga mu Kampala, bw'obanga oli munnankyukakyuka, oli mukulembeze, maama nkusawuliza akantu kano bulungi nnyo security alert esooka. Amasannyalaze go bwe gavaako ewuwo. Noonya omuntu gw'omanyi ku kyalo guweesiga akola amasannyalaze yabakolera amasannyalaze go. Iso ne eso baatandika okusimba abasajja abajja ku mayumba gammwe ne bakyankalanya amasannyalaze. Bwamala ogakyankalanya ate umeme kennyini ne ku directinga ku muntu oyo yennyini eyaza okukyankalanya amasannyalaze ng'ekimulese kwe kujja okufuna information n'okutandika okufuuka omuntu asobola okujja okubegaawo okuba nti akujjawo. Ntandise bwete. Mwena mujjukira mwannyinaffe gwe twayita Nabagasera Hajat eyatufaako eyafa obutwa during the COVID time. Omukyalo no Genesis ye egende evaayo bulungi nnyo nga benzinji batege mwanze nze nkyalo nda information bulungi nnyo. Hajat Nabagasera okuttibwa kwe kwava oluvannyuma lw'amasannyalaze ge ogakyankalanya wiiki emu. Naye omuntu gwe bamusindikira okujja okukola amasannyalaze gano teyamanya nti yali ISO agent oba yali ISO agent yali azze okufuna information emukwatako atagimala gisindike mu SFC bawe enamba y'oluvannyuma SFC akwale Nabagesera yamuviirako mu obutuwa omujjawo mu budde. Kati omwami ono njagala mubuulira bulungi nnyo. Omwami ono gwe ngenda obbalaga olwaleero mmala ku vidiyo eno ngenda mupostinga mutambuze ensi yo ne mutegeere. Omwami ono amanya ge ayitibwa Mukoyera Henry musajja munyarwanda asibuka Rwanda era nga asibuka mu kimu kye bayita Nyarugenge Kigali. Nyarugenge Kigali gye bamuzaala era gyakulidde okutuuka lwe bamuleta okukola emirimu gya ISO okuba nti asobola okuba nga sportinga abaana n'atandika obatuusaako obulabe. Omwami ono njala mwetegereze bulungi nnyo y'ono mu bifaananyi. Y'oyo mumulaba bulungi nnyo. Oyo omwami ye yali mu lukwe olwajjako amasannyalaze g'omugenzi Nabagesera n'ava Hajati oluvannyuma n'ajja neyeefuna ti mukozi waago already nga professional wa masannyalaze. Olwamala n'asaba ennamba ya Nabagesera n'agiwa omusajja wa SFC kwe kwava okufa kwa Nabagesera. Nkyaba bifaananyi ndoza mulaba era wuuyo ng'akola mu umeme n'essaati alina za umeme mulaba. Wuuyo enkoye alina za umeme era mukozi wa umeme naye nga ISO agent. Ngenda baviira ku ntono mulyoke mutegeere. Nze nkyaba wa information jagadde kusobola kuyisawo security alert eno leero kuba sitera nnyo kikola kuyisa security alert kuki wane essaawa zino. Omwami ono nga mulaba mu kifaananyi kino still era y'oyo ono ali mu bugalubindi ow'amatama. Kati ono omusiraamu gwe mulaba ke kabinja ka ADF akaali eruweero gabayo abasatu bakwatako. Ono omwami ali mu kakofiira y'omu ku basajja ba ADF naye ono tebamukwata tebamulaga mu mawulire kubanga naye ISO agent. Ono ntegeezeddwako yeeteeka nnyo ku bantu b'enkyukakyuka ba people power naye ng'ate naye state agent mafia. Ono musiraamu naye akulagana akabinja ka ISO naye nga yeeteeka nnyo nti wankyukakyuka oyo owakakofiira y'omu ku bali abasiraamu be bakwata abasatu eruweero naye ng'ono omusiraamu naye wa ISO naye nga yeeteeka nnyo ku nkyukakyuka naye nga tesi wankyukakyuka naye nga alina oyo gayi gwe bayita oyo gayi gwembalaza oyo owa ISO era nga emirimu gyakola mugenda kutya kuba njagala gibasomera mangu nnyo mulyoke mutegeere. Kati mugenda tegeera kikibayita omwami ono ne mu lubiri mugenda kutya ne mu lubiri misinde gya birthday run yaliyo. Mu lubiri misinde gya birthday run yaliyo. Ekyamutwala kyali kiki era mumanyi lwaki abaana ba people baba bakwata mu lubiri.
njogala mujjukira bulungi nnyo akasajja ka old man out akaali kazze mu lubiri nga kambadde uniform ya NRM akaali kokka. Akasajja kaali kakozi ka iso bakasindika ng'ono yennyini yakagiddeko nga supervisor ng'alinda omuntu yenna akakooneko balyoke bayole buli kiramu kyonna ekyali mu lubiri. Ono yali beside waako oba yali side waako ng'alindidde omuntu yenna okkoona ku kasajja akakaali mu uniform ya NRM mu lubiri Emmengo. Mumula bulungi nnyo oyo yali alina akasajja ako ng'alina waayimiridde ng'alinda akasajja ako mu kakooneko just mu kakooneko balyoke bayole buli mwana yenna eyali mu lubiri babatwale ekaganga ewatagenda badda. Mumulabye omwami oyo Mukabaka birthday yaliyo naye ng'omulimu gwe ye ku sportinga akolera mu bitundu bya Makerere Kikoni Kawempe Bwayise yonna gy'abeera mumutegedde bulungi nnyo. Naye ng'akasajja konna kemwalaba mu kudduka wa Kabaka mu mazaalibwa ga Kabaka akaali kazze mu uniform ya NRM ono yali supervisor waako ng'alinda omuntu yenna akakoonako alyoke asindike sigino mu basirikale abaali omuna balyoke bayole babatwale nga nina bugisimufungize. Ndoza mutegedde bulungi lwaki akasajja ko kaaliyo nga kambadde uniform ya yero yokka kyekyali ekigendera kyako. Kati nno ngenze ku information emukwatako obulungi tugende mu maaso kubanga saagala barisa njagala mbawo information ndyoke ngende mu maaso. Alright, wait a minute. Alright, omwami ekifaananyi kyembawadde ye Mukoyera Henry estate agent. Ono omwami mu lubiri Emmengo mulabe yali ku birthday run naye yali nga supervisor waka kasajja akali mu uniform ya NRM ng'ayimiridde ng'alinda muntu yenna kukakwatako alyoke asindike abasirikale abali mu ngweze zimu nammwe babakwate babatwale babasibe mwenna. Omwami ono mukozi mu kitongole kya umeme naye nga musajja munyarwanda n'empapula z'alina tezimukkiriza kubeera mu Uganda. Musajja munyarwanda ono tageti ye asinga kutagetinga nnyo baana ba Nuupu era n'abakulembeze ba Nuupu. Buli amasanyalagozo golo gakyankalanya nti waliwo gakyankalanyiza state ye galimu. Oli mukulembeze wa Nuupu, oli businessman bakumanyo yagala enkyukakyuka oyo omwami gye emirimu gyakola ku kyankalanya amasanyalaze bw'okubira umeme ng'ekisindikira omwami ono ekennyini. Mbabuulidde engeri gye yafunamu ennamba y'omugenzi n'ava n'abagesera oba hajati n'abagesera eyafaga yatufa goba obutwa. Ono omwami ya sportinga n'abagesera era n'awayo ennamba ye w'omusajja owa SFC eyamukwana oluvannyuma n'amuwa obutwa. Omwami ono atagetinga nnyo abaana ba Nuupu, atagetinga nnyo abakulembeze okuggyako amasannyalaze gaabwe n'agasalako olw'ensonga nti ye umeme ye musetinga. Ono tali yekka, abantu ekika kino bangi nnyo basukka ne200 nga bawopalitingira mu Kampala nga bonna Banyarwanda. Bamanyi okwogera Oluganda bakamafurejinga bulungi buli kintu kyonna bakibeera bulungi nnyo. So ndaza mukitegedde bulungi nnyo. Bw'atyo bwe yafuna ennamba y'omugenzi n'asobola okuba nga amusipotinga mpaka yamutuusa gy'alaga ekaganga. Omwami ono ye yasportinga omugenzi nga bwe bagambye ate era omwami ono kigambibwa ne mu kwekalakasa okubadde Makerere ye yabadde mabega w'okutta omuvubuka oyo gwe basse Makerere naye ng'era ekivuko no baliwo n'abasajja ba FDC okwagala okukwatisa abasajja n'abakazi abawagira enkyukakyuka aba National Unity Platform. Omukulu ono nzaalo ya Rwanda era nga musajja munyarwanda era nga omulimu gwe gwasindikibwa kubega nakutta bannayuganda. Nkugamba era y'omu ku bakolagana akabinja ka ADF nga bembalaza ekifaananyi kino y'omu ku bantu abakolagana ekibinja kya ADF. Kakana akasajja ko tebaakalaga mu bifaananyi bali baakwata naye nga weekali kakyagenda mu maaso okukola emirimu. Mukala bulungi nnyo akakasiraamu. Kati ono ye Mukoyera Henry kano ke kasiraamu ke bataakwata naye nga weekali era tebabaga nti bali bonna be bakwata basatu bali kitale tebaliyo bonna bali mu operation bali mu kutambula butambuzi. Alright, kati nchabawa information endo tugende mu maaso. Omukulu oyo gwembalaze Mukoyera Henry asibuka Nyarugenge Kigali Rwanda java era ne kadi zonna zayina zisoma ekyo lwakuba nti ali mu Uganda okukola emirimu gy'okubega n'okutta abaana mu Uganda. Ono tali yekka, abantu bangi nnyo bakola emirimu gyekimu. Ono operations azikolera mu bitundu eby'Emakerere Kikoni Kawempe n'ebitundu ebyetooloddewo kyovula nti Emakerere Kikoni Bwayise tekyaliyo new demonstrations olw'ensonga nti omwami ono bw'omulanga olowooza nti w'amasannyalaze kumbe y'omu ku bambega ababega okusaanyawo bannayuganda bonna. Alright, kati nga maze security alert ndowooza kati njala genda ku information entuufu eyandeese. Alright, kati information entuufu eyandeese etandika bwete.
Okusookera danjala ko bazanyo bana Uganda mwenna abali mu diaspora. Mwe balokola omulimu ogwo mungu gukoze. Era njalo bebaza. Naye njagala nnyo mutunde social media mutunuulire ebikolwa ebitandise okutambula mu Bwakabaka bwa Buganda nga bulijjo. Nabagamba nze amanya nze Lumbuye Fred Chemical Ali nili akanyuso lodigattako. Siritirira Bwakabaka bwange ate siritya kwogera bigo bino nga bombyogera. Gwe kirumye osobola ogera ne wetugira ku munyanya kubanga si kyali mu kirasi zitiisibwa. Siri omu ku Baganda abenkwe abasirikidde ebesirikidde ebizibu bya Buganda nga beefula tebategeera. Eno message njagala egende mu eneri bana Uganda. Buli eyayita musajja wa Kabaka ali mu diaspora nga adiringa ne mayiga nga badde bagati bagala nkyuka over state agent. Museveni ayina abantu buli kika ky'abantu. Omuntu yenna ali mu diaspora nga ateekateeka entambula ya Katikkiro eyatambula ya mayiga state agent. Omuntu yenna ali mu nteekateeka eteekeka ekisaakaate Boston. Ngate mukimanyi nti abalokola basinga obungi mu America bonna bambega mukitegere nti state agent omuntu yenna adiringa ne Nabagereka at the moment ngate kekisekate our state agent omuntu yenna agenda okukyaza mayiga ebungereza ne mu Europe state agent kabenga musajja wa Kabaka kubanga tumazo kizuula nti mayiga ne mukama we Yoseti bahabalo tabasema cyane wakaleke bagamba they will diffuse all the indigenous Baganda and those who still support Kabaka indirectly bagenda chikola. Kati gwe mukyala gwe ne mukazi gwali mu Bungereza simanyi Manchester simanyi Leeds simanyi Liverpool ng'oli mu Europe namwe bali Boston simanyi abagamba musimanyi ekisaakaate teri muntu agenda kukkirizibwa kuteeka mpisa za kisiru mu bannayuganda bali mu diaspora nga mwerabidde nti Ssaabasajja Kabaka yentabiro yaffe ali mu kulaajana asibiddwa emikono kyokka abasajja bali mu kukola byanjito bya kisiru buli muntu yenna atakkiriza nti Kabaka agenda ajjanjamiwe oyo state agent ate mukiddanga namu. Nabagamba nja bagamba ebintu bino mujja biwulira abatagala mujja biwulira bajja biwulira mu bujja biwulira kati ntandise bwete ngaba nabagamba nti omukulu ono ebintu byakola abikola bibala bulungi nnyo lubadde teruli busa ngaba nabagambye nti mwala byakatambi kalibu yagambira nti okulebeza obuliwo kati businga obuli bwaliwo mwabirabye ne mbagamba nti omwami ono mukozi wa Museveni tuleba Katikkiro banja bazze babeerako njagala bo preamble ngene ku information kuba nyina nyingi. Yoseri tibahabulwa nga akolagana abazungu mu kusanya Obwakabaka bwa Buganda. Nazzikuno ng'Obuganda buyina oluganda olwogera obukadde almost 30 mu Uganda. Basazeewo n'oluganda olwaffe balugyewo. Lubadde teruliwusa omukulu ono wasanya Kalooli naye n'agamba nti naye awagira olulimi oluganda Oluswayiri okubanga lusomesebwa. Kyokka nga yerabidde nti yandibadde kennyini asooka okudifendinga olulimi oluganda kubanga olulimi oluzaalirwana olwogera abantu abangi. Bw'ati bw'ayogedde olwaleero bwabadde mu Bulange Mengo njala muwuliriza bulungi omukulu ono ng'ayogera. Ali mu Buganda. Lakini tujifunze pamoja na lugha zetu za kienyeji ama asili kwa ulinzi ya utamandani wetu. Nafahamu kujifunza ni sawa, lakini tujifunze pamoja na lugha zetu za kienyeji au asili. Sijja mulwako mu kifo ky'okudifendinga olulimi olwalina okusomesebwa bannansi oba ennimi zikasangwa asazeewo okukola mukama we kyeyamulagidde okukola nabagamba ono omusajja mu calculating ebintu mukama byakola teri amukwatira nsawo ekyo kiwedde kati mwenna bannayuganda njagala muwulirize ebintu bino okumanya bitegeke. Waliwo omukulu ono musajja wa NRM yakuba obulango kati obw'amayiga ogenda mu diaspora muwulize bulungi nnyo. United Kingdom omukyala Namutebiriizi ng'ono ye Ssaabakunzi w'Obwakabaka bwa Buganda mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka erya Bungereza
ewa NRM ngaliwamu n'omukungu wa kabaka enokukiyaga atwala ebendo bendeeyo ategeeza abazaana abaami n'abakyala ba kabaka wamu n'emikwano gya Buganda ababeera e Manchester, Liverpool, e Coventry, e Derby, ab'e Birmingham. Oyo gwe bayita Charles James Senkubuge siasa omusajja wa NRM era ng'akolera Soroti TV. Musajja mukulu myaka naye yabya mu nsi olukwe. Bw'owulira ngo wa NRM akubira mbega wa Museveni akarango gy'agenda kitegeeza nti ebiryo si birungi. Mukyala Namuteri ali e Bungereza n'omukulu omulala gwe mpuliddeko mu kavidiyo ako. Mubeere very careful nnyo. Bungereza eyinza obbalema mu kye mutamanya ekiri ku ground kye mutamanya abantu babeetegekedde kino nkibabuulira abantu babeetegekedde. Bw'owulira omusajja wa NRM akubira mayigo genda e Bulaaya nga Ssaabasajja Kabaka ali mu ntabo yakwagala kufa essaawa zino. Ekindi esokola program eno gimixing kubanga enkya sigenda kubira mbimuli no ngenda kuleka mbaleke njala bale tegeka mutunuulire bulungi nnyo enkya entambula n'enfaana ya Ssaabasajja Kabaka na biki ebigenda okukolebwa bigenda bo ekifaananyi ekituufu ekiri ku ground mugenda kira bulungi nnyo njagala mwetegereza ebintu bino nga bitambula bwe twogerera essaawa zino nfuna information okuva mu drone zange nga bano abasajja baagala kuwaliriza empologoma ya Buganda eveeyo mbwekula disclaimer nti ekigiruma bulwadde bwa bulijjo si butwa. Saarogoga Mulengejja Mayiga wasanya Kalooli eyakweka abalongo. Sebo ne bono naabira ku lwazi ne weeyire enfuno damu naabira mu kitaba. Omusajja mwamu obutwa mumuforcinga aveeyo akole disclaimer mbw akyusa obulwadde obumuluma. Results twazifuna dda era tuzisirikidde tulina n'omusiriwala mugambo Ssaabasajja Kabaka sima ebiki tujja zisoma gye yakagenda okujjanja emirundi ebiri mu America ne Germany results bazirina kati gone bono mvayo mu forcing kuba tukimanyi Ssaabasajja Kabaka embira gyali mu si nnungi sometimes agira n'asiibuuka bwe mwagala aveeyo akole disclaimer ku bulamu bwe aleme gamba nti bulwadde omuluma si butwa naye kino tukibagamba tukimanyi bulungi nnyo mu forcinga ne bw'onoovayo n'oyogera bigambo ki Ssaabasajja Kabaka yaweebwa obutwa message abantu bagimanyi ate etambudde. Njala okusooka okwebaza omukyalo ono eyavuddeyo ne banne ababadde mu kwekalakasa mu ggwanga eri Amerika gye yabadde. Maama sina bingi bye ngenda kugamba. Abasajja bo abamu ab'omuswala kuba temuli bangi mwe ba RDC ba Museveni mutuyambe mutuviire. Mayiga resign with immediate effect. Mayiga Vamengo. Mayiga tuviire. It's high time you resign. If you don't not resign, nature is going to resign you. I'm telling you. Olina abantu bawa ssente abatandise ebigambo byabwe buli watwogera ku Kabaka nga bawoza balina abantu abamaga. That is a password you're giving people. Mwaba mwagala mumukoledde woki yenna atunulanga ekikere yenna atunula bubi mwe munyirira mulya mmere kinye byatadda. Mama Nabagereka nja kubagala. Mama Nabagereka tuwulira nti ojja mu kisaakaate Boston amazima ga Katonda maama tukwegayiridde bw'oba tosobola kulabirira mwami wo ng'atunula bw'ati tetukyakulinamu bwesige nti okyasobola okubuulirira abaana baffe tuli beeraliikirivu ku biki by'osobola okubuulirira abaana baffe bw'oba osobola okugenda n'odayininga n'abantu abo of recent a few months mukazi gwe wakati ng'abaana b'abantu battibwa ng'abaana b'Abaganda babasuula mu crocodiles ng'abaana b'Abaganda bafiira mu makomera awatali musango wakwata ekkubo n'ogenda ku mbaga ya muwala wa jemu mu kwezi nga odayininga ne mukangu n'oli maama asasini nyabwe kikyekigendererwa tubuulire maama eno baawafa eno bannayuganda bafa Abaganda bafa eryo you're dining with the devil kyekigenda mu maaso. Is there something we need to know? Tulina wate twetaaga okumanya olwo lwojjukira nti ojja kujja mu bisakate biki by'osomesa ebyo bw'oba tosobola kulabirira mwami gwe walayira toli mulabirira mu bulungi ne mu bubi naye ng'osobola okugenda ku mbaga z'abantu abatta Abannayuganda naddala Abaganda wakati ng'abaana battibwa tewaliwo olunaku lwe wavaayo n'ogambako nti banenkampisa statement ku lw'abaana abattibwa for no reason. Olwaleero lwojjukira ekisaakaate kitogasiriza luddawa ng'abaana b'abantu bavundira mu makomera ng'abaana b'abantu battibwa ng'abantu bassenjala ng'abantu bababbako amataka ng'obutisa amatama nga
mu diaspora tujja balagirako bwerere eno twefuga eri muyinza okuba nga muli ku maanyi ga Museveni eno ffe twefuga mayiga ne Nnaabagereka eno message yammwe mayiga bw'oba okyalina ak'obuntu ng'osaasira bazzukulu bo n'abaana bo n'ekikaato resigning oviira Abaganda kubanga w'otutuusiza we are capable of anything. To be honest with you, mayiga nze webansirako bomu nga nina kufa naawe. I'm ready to die with you. Mbizigwe. I will abuse you. Kubanga tekikyangasa. Yes. Tokyangasa. You are nobody. Tokyangasa. Otwesibyeko emyaka gye bakwata niwoyo yaggwako dda. Kiki kyotwagaza? Resign and leave. Look at that video. Resign. Kiki kyotwagaza byonna obikoze. Wakwaka ngolowooza ensi teri kumanya. Abaali bakumanya dda. Olwaleero oli mwereere. Tukulaba obwereere bwo bwonna. Emirimu gy'obwa RDC ogikoze n'ogituusa. Tokyalina kyokweka. Nga bw'otakyalina kyokweka naffe tetukyakutiiririra. Tetukyakwoyadde akatiibwa. Tetukyakalina akakogwe. Mayiga tetukyalina kitiibwa kyo. Never. Twakuwa ekitiibwa wakityobola otuswazizza. Wonna otwogereramu ng'okinagguka kubanga otuukiriza emirimu gya Mukama wo. Kubanga ogobya abantu ku mataka. Kubanga ofudde Abaganda emmomoze ng'ofaananira Abanyarwanda. Enough is enough. Buli kibaako entandikwa kibaako ekkomo. Buli kibaako entandikwa mayiga kibaako ekkomo. Enkomerero yose ejja kuba nnungi. Teriyo nkomerero ya muntu akolera muntu mubi ebeera nnungi. Bw'oba oli RDC wa Museveni ng'era bw'oli ogenda kukomekkereza ne Museveni. N'abaana bo bataddeko ekikoli mu wallahi bajja kukomereza ne bazikirire naawe. You don't deserve to live. Mbwaggwe. Olimpisi ya kika ky'atakkuta abbye amataka g'abantu gonna. Abantu abagolye ku mataka ogatuuze batusirika tuba basiru. Olowooza Abaganda okusirika tuli basiru. Olowooza ffenna watulaganga bw'osiira ku basawo. We know what you do. N'eddagala ly'okola kimanye nti lifuluka. Si gwe osoosa okuloga ate si gwe ogenda okusenza. Gwe ne Mukama wo Museveni tubamanyi nti mukolera ku malogo naye naye malogo gafuluka. I warn you. Yafuluka. I warn you. Tuli banyiivu. Tuli bakambwe. Tuli bakawuufu. Tugezeeko. The best you can do for you and your family is to resign and leave. Nnaabagereka bw'oba awulira tosobola kujjanjaba balo n'atuuka kutunula bw'atyo. Bw'oba awulira tosobola kuvaayo n'okola statement ng'Abaganda battibwa, ng'Abaganda basibwa, ng'Abaganda bagobwa ku ttaka, ng'Abaganda bafuulibwa emmomoze naye ng'olina odasita egamba nti ojja mu Boston kola bisimanyi bisaakaate waakabirya. And I don't regret. Totawana tujja kukuba amagye amafundu wano we mututuusizza we mwayagala. That's what you get when you dine with the devil. Nga bw'adayininga ne Museveni ne famire ye nga batutta ng'osirise nga tolina ky'oyogera nyabo naffe kati tukulabanga devil until you do something. Wano we mututuusizza tetukyenenya temukyata kikyatugasa n'owulira olingolaba abaana b'abantu battibwa n'abayo n'awoza mu kubanga alina Kabaka alina abamwagala musimwe mumwagala okutuuka okusinga mwagala mukozeewo ki mulya mbere twatina mwe temutunulanga ye watina mwe temwewa obutwanga bwe mwamumuwa mwe mulya mbere ki ebagenda okutunulanga ye lya mbere ki gye mumuwa etemugenda kutunulangamu ekimala bannanga tuli banyiivu tuli bakambwe tuli basewufu and we are ready to die with anyone. Ayimirira mu kkubo lyaffe. We are ready to serve our country for God and my
oyo gobayita omuganda origino ayogera nganze sisala mu kigambo kati bano bosa ku social media nga bali mu kunanagira kubanga baba bwadde obusente abo baganda kitundu era baliko ebibuuzo bingi nnyo mama webale mukyala Nalubwama omukyalo w'Effumbe webale kubanga wavuddeyo n'ayogera eddoboozi nina voice note muno saagala zizanya naye time egenda tuuka nja zita kubanga abantu bakawufu ate n'abatali baganda bakawufu nnyo n'okusinga abaganda saagala zita kubanga mwaziwulireko mujja kutya kubanga abantu bakawufu nnyo kansoke nzerekereze ngende ku information eyandeese alright ntandise bwete nazzi kuno twamanyanga nti abantu abasomye bibategeranga ne tugenzo kizula nti okusoma kuyamba kusoma na kutegera naye nga amagezi g'abantu basigala tebagalina lwadde tulubusa ne luleeta omwami ono muwulire bulungi nnyo mayinze byange byogera biriko information byadde tulubusa ne luleeta omwami ono ku social media mwena mwamulaba njagala sooka mubalagako wano manye bw'aba ayogera nga akantu kano njagala kali ludda akantu kano where are you Nankeji, where are you? Nankeji, where are you now? Can I can't? Okay, who no one? Can so can kabaza nyiri? Uyo. Yara kadde mukazanye mukawulira bulungi nnyo omwami oyo yayogedde mugenda kuwulira omanyi enensi tekungula tugishala ko bukyala. Oyo. Oyo ye mukuru Kafishi. Oyo mukuru Kafishi eyeyita Muhammad Nsereko atayambalanga ku kanzu wadde y'omuleera n'okujja okubuuza ku Ssaabasajja adde okwogerako kigambo ekikwatagana ku Buganda naye ng'akiikirira yakikira makati ga Kampala oba embuga enkulu eya Kampala Muhammad Nsereko. Nze gwe manyinga Nyereko Muhammad yavuddeyo ku mutimbagano gwe ng'akuba jjejjerebu alerembuka ng'ayogera bige bitakwatagana. Okusookera njera kutwala okusaasira kwange eri baganda baffe bonna abava mu kitundu ekya Kalamojja olw'enjega ebatuuseeko. Mujjukira abantu bano battiddwa bangi nnyo ebisolo byabwe ne bitwalibwa n'emmere yaabwe n'etuuka okuba nti ekumibwako omuliro na buli kimu ne kitwalibwa. Nga otwogerera essaawa zino abasajja bano basse bangi ne balema okuggwaawo. Drone yange yantegeezezza nti okufa abantu ko bali mu kufa temulowooza nti bafa bufinjala nedda. Amazzi ge banywa n'emmere emu gye badde balya munnange baddeko nga yafuuyibwako obutwa. Kitegeeza nti badde bali mu kulya butwa ebbanga lyonna. Kino ekyo yakiyambyeko buyambi kuba kutula kubajjawo. Mu kusookera ddala njala kwebaza mukama waffe omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu olw'omulanga gwe wakubye n'otwalira abantu bano emmere newakubadde temala. Era bwe ntongera kubiriza buli munnayuganda yenna gy'ali asobole okuba nga osonda akasente konna ke tusobola okuba ntugulamu emmere okutwalira abantu bano basobole okuba nga bafuna ekigula amagala eddiba oba okulyako. Omukulu ono akiikirira Kampala Central naye ng'ate n'akalulu yabbakabbe Nyereko Muhammad yavuddeyo ku mutimbagano gw'obwenyi bw'ekitabo n'agamba nti talabangako bantu basiru mu nsi ya Uganda ng'abasajja Bakalamojja n'agamba nti ekisooka abantu bano mubayina ente abantu bano bayina ettaka bayina ne ssente ne lwaki bafenjala n'agamba bafenjala kubanga basiru. Mukulu Nyereko Muhammad tukimanyi nti okolera government real estate agent tukukimanyi bulungi nnyo era gwe mu kintu ky'osinga okwagala mu nsi muno kusinga kwagala bitundu byakyama bisinga okusanyusa tuna kintu kira kideveloping abantu n'abaana abakazi abaana abobuwala bali mu Kampala Central abasabiriza ku nguudo baana b'Abakalamojja bali abaleeta bannabyabufuzi nga gwate bali mu state bwe bakola okubajjawo bali babaleeta okubako babundabunda ente zaabwe ezabbibwa state yazibba nga bakozesa UPDF information nagibalaga wano amataka gabe gatwaliddwa golo ne bamusimye state yebitwala battiddwa state yebitwala osubira otyo omuntu ali mu kudduka abadde attibwa ng'ali mu kugibwako buli kimu kyalina nti agenda kulima emmere naguno omusano gwakabwe guti mukulu nga tonnayogera bigambo bino Nsereko video zino zigenda kuvaayo kwatibwa osibwe nga nabwe gisimufungize mukulu bw'ogamba nti balina ente era wagenda buli muntu asobola otunda ente miliyoni emu n'ekinajja n'agula ploti oba n'agula eka wano mu Buganda yes ente si nnyama ate ne ssente si y'emmere wabula bano bannayuganda ng'abantu abalala abasasula omusolo bannayuganda abadde mu kubonaabona okumala emyaka gyonna gye babadde okuva Jenetu bamufuula minisita Kalamojja olw'okuba nti gwe toyagala kugamba kuba kamalo kyovudde n'ovaayo n'oyogera ebigere bitakwatagana mukulu tugamba nti bw'obanga ogoba musajja muno olekanga mwezi n'akozza obadde olabanga n'amawulire bagajja ku Kalamojja tebasobola boogerako essanga muvaayo n'oyogera ebigere bitakwatagana musime tebadisavingiddwa kuweera mu mmere mukulu
njala kujikiza ogamba nti wasoma ina degree wasoma mateeka nebwe bantu abayita mu kadimisa makerere. This is to inform the public. This gentleman pretends and he stated himself that he's among the land people. He's not among the land people. A person of his caliber, he can't come out on social media and state such statements because it is inhuman statement. Because these people are Ugandans and they do pay taxes. Uganda previously, all the previous leaders, we have food reservatories in Jinja. Who sold off those food reservatories? It is Museveni, the government which you are serving right now. Mu Uganda sawa tetuina food reserves. Kubanga mukamoya zituna nazwa muganda osalimu sale. Mu Uganda sawa batugwibwamu echeya ntugwibwamu kati netugwibwamu embere embi. Museveni tasobola kulisa ande bana Uganda okumalinda ku Biri kubate wali mmere. Amaterekero g'emmere gonna bagatunda. Ne bagajjawo tetuina tereko lya mafuta tetuina tereko lya amazzi tetuina tereko lya mmere kati oddo otyo okukinambuka nga ne government gyoweleza kennyini nga state agent tesobola kubeera ng'enadde terekero y'emmere limu wadde ttaani 2 ez'emmere nga tebazirina. Tebalina de ttaani 2 ez'emmere tebasobola kuyiriisa Uganda wadde wiiki wadde olunaku nga ne babafunyi ba refugee bakubira UN bw'owemmere ng'ojja ku social media ntandika okulembuka ne tulina ekizibana n'abasajja balooza nti baasoma. Ate kasajja gwe muwasiwuukira omutima muwasiwuukira face muwasiwuukira n'endowooza sigenda kulwako okujjako kugamba ekigambo kimu nti lubalembera nga n'embiro kw'otadde ky'oyagala ogenda kifuna bulungi nnyo ate ojja kifuna. Naye nze kansubire nti ogenda sigala by'obufuzi era ng'osuubira nti Museveni agenda kubeerako ebbanga lyonna naye ekintu ky'oyagala oba ky'ojja ofuna ojja kifuna mu bujjuvu bwakyo nga bwe kiri bwe kisanidde okubeera. Oyo njagadde kuyita obuyisi ekimakere nkibagambye kati ngenze ku kyabadde ekirala. Information gye nafunye eri bweti gano ge mazima. Waliwo message etambula ku social media ey'abantu okusigala ewaka okwekalakasa. Yes, message abaji packaging yabadde packed bulungi naye tuyina okwemulugunya. Omuntu yakoze ekintu kino teyakitadde mu buwerufu bwakyo era n'ekibiina kya National Unity Platform tekimanyi ku kintu kino. Nakubye ejjessimu eziwerako mu bakungu abawerako nga mbabuuza ku kintu kino bangamba the fact is demonstration eyo tebagimanyiiko. Njagala bagamba ekintu kino tekimanyikiddwako ani yakitandise nani yakitaddewo. Tulina okwekengira nti state ekolera within muffe eyagala muteeko demonstration zino babaana amasasi babatte which nti ffe byaffe tujja biteeka mu ngeri labadaba style. Omuntu yenna yakoze ekintu kino ngera kibeera obulungi nnyo tuukirira omukulembeze watuukirira bekikwatako mu National Unity Platform obategeeza enteekateekayo bulungi nnyo kubanga kikindi naye sinakifunako information yakyo era bwe nakubidde abakulu baŋŋambye ekintu ekibalanga tetukimanyiiko naye bakozesa system eyakkunga naye ekigambo kino kungu nabagamba nti bagenda kihijackinga somewhere somehow era kitandise okuba nga kiri hijacked by the state. So no mwegendeze mwenna bagenda ogenda mu kintu kino mwegendeze president takimanyiiko National Unity Platform tekimanyiiko era nzamula ku mitimbagano egisinga obungi abantu bakijjeeko kubanga kyandibanga ekintu kino si kiteeketeeke bulungi naye ng'eyakiteeseteese bw'obanga olina enteekateeka entuufu please contact bantu abalala bekikwatako mu National Unity Platform basobole otubulira ekintu kino tujja kipromotinga but as we speak right now sisobola kugamba muntu nti ekintu kino kimanyiko sikimanyi n'abantu benabuuza abakulu tebakimanyi so mudde muteeketeeke ekintu kino bulungi nnyo mukitegeeza abantu bwe kibanga kirungi era nga bakitegeddeko nga kijja kukola mukitegeeze bekikwatako ddani okusindika ekintu kye tutajja kumanya nange kyesimanyiiko n'abakulembeze kye batamanyiiko naye nga kitambudde ku social media okukola emirimu egyo gyonna. Okay, ngenze mu maaso. Eno message njagala ntandike bwe nti Yoseti Baharota Basala mutano wakali nsireeta muzezide ensanga bisibe munnange weefudde kizibu mu kuba nti oyogera ebiga bitakwatagana bwe twogerera essaawa zino wasasula amawulire ge Uganda okubaga promoting ekintu kye tuyita a middle income status eri bannayuganda naye ng'ate ekituufu teriiwo. Wetwogerera essaawa zino TV radio station zonna ziwandika ekigambo middle status income ekiraga nti bannayuganda batuuka mu ttundutundu ery'okuba nti bafuna basobola okuba nga basobola okweriisa n'okubeeza n'okusasula buli kimu kye baagala mu bulamu bwa bulijjo egyo tuyita middle income status naye ng'ekituufu kiri nti teriiwo. Kino kisigala nti bannayuganda bahavu era tebalina adde ensimbi naye gwola okuba nti wasasula amawulire gasobole okuba nga atambuza ekintu kino ng'olwanyisa abantu abakuwola ensimbi okubalaga nti wooli naye nga toliiwo. Ensi ezatuuka mu kintu kino mwe muli Kenya, Tanzania, Uganda tesobola kutuuka olw'ensonga muli babbifu genga na buli kimu kibba n'essereza amabogo muzibba kikyo mutabba buli kimu kibba naye gwe okozesa TV radio stations na buli kimu okupromotinga ekintu kino ng'ate kijja kusoboka
Bw'otogerera essaawa zino bw'obaga nti oli mu middle income status kijja kitya nga abantu bamukala moja bwe mujoonyiza okumala emyaka 3 nga mubatta mubajjako buli kimu nga bali mu kufanjala nga tebasobola kufuna mmere eyo middle income status kijja kitya nti kati omwaka mulamba n'ennaku ezigwamu amagye aga UPDF omuli poliisi omuli abakozi abakola Ministry of Health abasomesa n'abakola mu gavumenti ez'ebitundu babanja omusala gwa myezi 6 ku mwaka nga tebafuna nsimbi zaabwe era tuli mu middle income status. If I may ask, tuli mu middle income status. Amagye gabanja omwaka mulamba, police banje myezi 6, abakola mu byobulamu ba health workers babanje myezi 6, abasomesa banje almost mwaka mulamba, local government officials babanja almost myezi 6 tebana basasula sente. Eyo middle income status mukama wangi si middle income status kubanga sente teziriwo zonna mwazibba. Tugenze maaso. Era bwe njagala kutegeeza ekigambo kino bw'ogamba nti olemeddeko ganti tuli middle income status njagala kujjukiza nti ebitundu 9 ku buli 10 eby'abaana abavuka bali wakati w'emyaka 14 ku 35 bonna mu Uganda ba job seekers oba bali jobless. Gwe kye wakola ekyamaanyi kwe kuba nti wabafunira akatale ak'okubatunda ng'abaddu mu nsi z'Abawarabu era ngeno business era gwe kenyini gw'ogirimu ne mutabani wo Odrek Lwaboogo, Natasha, Salimu Sale, mukazi wo n'abantu abalala bali mu parliament banabafuzi okuba nti bakola ekintu kino. Ongamba otya nti ebitundu 9 ku buli 10 ekyavubuka emyaka 14 ku 35 tebalina mirimu Uganda n'ogamba tuli mu middle income status nakyo tekisoboka kubanga ekisookera ddala omuntu oba alina omulimu akola kye tuyita asasula emisolo kati agisasula atya nga nekyagisasula tegiriiwo kubanga 90% abaana mu Uganda tebalina mirimu ate nga basinga obungi basomye kati abookana nabo oli mu middle income status mukulu wumuze ngalabiyo bulungi nnyo kubanga bino bitojja bisobola mwamanyira kulunda ate nakuwoza kuyola busa n'ebintu byetuyita economics tembisobola mubiviireko ddala ngenze maaso. Era bw'ogamba nti abantu mu Uganda middle income status abantu baava ne bagamba nti ebintu birinye ebbeeyi ne bakusaba ebintu bino bikke era bakwenkufu ng'omuliro Kyagulanyi Ssentamu n'abantu abalagamba nti kendeeza ku misolo gy'ebintu ebiyingira okuva ebweru w'oggwanga ebikosa mu muliro lwa bulijjo. Wabavayo n'osindika bayaaye banno ne batandika okwogera ebigambo ebikikinavu eri abantu aboogera ku nsonga zino. Gwe mu kuvaayo okutereeza eggwanga wagamba nti abantu balye muwogo abatasobola kugula ngano oba tasobola kugula chapati oba tasobola kugula mugaati olw'ensonga nti gwe tebikwatako ebyomugaati olina muwogo era osobola omwerera bulungi nnyo era kyenvudde n'abiye buli muntu ali awo avaayo wa NRM agamba nti mukama wange ekonomi eri mu Uganda buli muntu seera kyolina ofune kyotayina nga mwe mwasomwe mutu mulowooza nti buli omu atowooza nga ggwe sebo twagala kutegeeza ensi wabba akalulu yensonga lwaki n'abaali balina essuubi okuteeka ssente mu gavumenti baagano ziteekamu IMF yagaana, World Bank yagaana, Arab Contractor Bank yagaana ne banka z'abakyana zaagaana okuwa ensimbi kuba zikimanyi nti essaawa yonna oli mu kiyitatu essaawa yonna osobola okuyitaawo ensi n'ekwefuna bakutwala nabo gisimufungize tebalina gwe bagenda kubanja yensonga lwaki essaawa zino olina obuzibu yensonga lwaki ne Governor Bank of Uganda tanalondebwa olw'ensonga nti talina kyagenda kugavaninga kubanga ensimbi teziriiwo. Tugenze maaso. Mu kkoyi erimu kye tuyita gambling in economics oba kyemukozesanga kyemuyita gambling oba okugezaako. Museveni ogezaako okugambolinga ne bayayi bana bali mu State House okulaga ensi nti oli legit president yalondebwa sokka nga abantu balonda Kyagulanyi Ssentamu nga president waabwe. Yensonga lwaki kati omusajja ono atambula ensi yonna n'afuna platform okwera n'abantu abalina experience by'obufuzi n'okumanya ensinga bw'alina ogitambuza era akikoledde ddala era essa yonna eyakwalo balina beesiridde tujja kubatambula bulungi nnyo n'ensonga tujja kuba tulina guidelines ennungi. Bw'otwogerera essaawa zino oyina abayayi abali mu State House n'abali mu America abakutambulizaako ensimbi nga bakubba buli muntu gwe baleeta mu Uganda okulaga ensi z'ebweru nti Uganda eri bulungi byenfuna so nga ate tuli bubi nnyo. Mu kino batandise okuleeta abafere abayimbi n'abazanyi ba firimu mu Uganda okulaga ensi nti Uganda erina eddembe naye ng'ate ekikwewuunyisa abantu bano baleeta ne bateekako ensimbi. Okusitula omuzanyi wa firimu oba yavaako ba muyimbi oba yavaako nga takyaliko ekitono nnyo tokubanga olina $500 ejja dola ku kakadde omuleeta okutinnya ekigere kyo mu Uganda kubanga bakimanyi nti Uganda yafa togge n'esaanawo kati omujja mu America oba omujja mu nsi mwali ajja mu Uganda kiba kimwetaagisa ensimbi okumujjayo nga bw'oleeta omuyimbi mu Uganda nabana be batrading nga ne bakola ekintu kino. Oyina abasajja babafera bakola international level abasendasenda abantu bano babawa ssente wakati wa million ku $500 okujja okukola kye tuyita to legitimize your government nenga ate kikyamu kuba mukipendingako ssente nnyingi. Wakaleeta abantu abasukka mu 5 be tuyita ba film star oba ba artist n'abalala ba artist okujja okulaga gavumenti yo nti ntuufu naye nga ate bakubba bubbi kati kankutegeeze
okuleta omusajja nga Kanye West mu Uganda ajalaga ensi nti Uganda yatebenke vijana kubuuza waleta Kanye West mwamuspendingako $1 million okumuleeta mu Uganda naye Kanye West yaleka wadde etterekero mu bateeka obunzaali oba factory yonna ekola ekikwanso mu Uganda oba okendeza ku bbeeyi y'emmere mu Uganda nenga muspendingako $1 million okuswaza nti bana bakufera bulungi nnyo. Kanye West we yaddayo mu America ayina ekintu kyonna kye yaposting ekikwatagana ne Uganda kamano okuterera Kanye West ayina ekintu kyonna kye yakola kye yapostinga ku mutimbagano gwe gyonna kebere Facebook kebere Twitter kebere Instagram kebere Snapchat kiyalaga nti avudde Uganda kino kyekyabasazazio kitegeeza nti bakubba bubbi bana bafera bali mu State House bwaleetawo. Kanye West mwamuteka $1 million emo naye ku tweet ku platforms zonna tia posting yo kigambo wadde neki kikwatagana Uganda era ndoza wavana bisira ne bawukana ne mukazi okubanga yalaba ngo mukazi tajja kwatagana bafere bali mu Uganda mukazi naye awukana naye nyenze kwa Akon omusajja mu Senegal Akon ngomu Senegal yafuka international con man to the extent yalimba n'ensi nti agenda kola Akon city mu Senegal na fera abasajja bali ku international level nti agenda kola Akon city nakati takola ngayo wadde akazimbe akempaje Biri mu ggwanga lya Senegal najje Kampala the same mwamuteka $1 aje mu Uganda kama fredging nakati talina kintu kyonna kye yakoze mu Akon city okuzimba oyo mwala ogutwala kazambi mu Akon city bwabanga yamulimo okuzimba Senegal aje agizimbe Uganda mukoze sobongo bwamengo budde bukyali bino tebikutaasa tugenze ku Howard gwalese Howard ono muzanyi wa film mu America naye ena Uganda zabu nga sigwa amusima kati ngeri gyoleta omusajja film star nga ne mu America tebamwogera ku bantu abalina sente n'omuleeta naga nti agenda ku investinga mu Uganda agenda ku investinga mu ki agenda ku investinga mu ki bile gwaga msima agenda ku investinga tena kyagenda ku investinga kuba mu mutadde mu almost $5 ajja kule ajaberewo just tasobola ku investinga mu Uganda eri ku international level whereby bateka mu gogo ekintu kyonna ne kijje ne kivayo bulungi nnyo already ekintu kyonna kiri mwaka mu Uganda kiriko dictator kiriko murder kill and kidnap teri muntu ategera sobola kujja ku investinga mu Uganda nowhere olwa spendinze ko sente tugenze ku DJ Mimo yazanya Blood Diamond era ne musajja wa West Africa nenga ali mu America mwamule mu spending ko almost $8 development kijereka mu Uganda bacha kufera ate bacha nabana baji bachejja kujja bajja kufera nenge ekikutawanya ka mentality to the extent wabakalu ensine yakutegeera tokyasula kulinyadde mu America wadde mu Europe kubanga bakimanyi wabakalu kati mwenna abantu abali abakyafuga ekibozibozi this is a legit government it's not that's why they are spending more money okubanti bali jizimazinga government yabwe nenga tebana kibagenda kuzza nono yazi owad tana kyagenda kwongera ko wadde n'ekimu kubanga alinda unakulwa nava wana agende adde waabwe jazalibwa soko mbulire storm omanyi otudde kuno kuoli olana ekikopo kyo ekyamata njala kubuuza basitaba maika bava mu America wabasambi wa mpira wabachi abali ba investinze mu Africa nibateeka yengo je kubano ba Samuel Eto'o ntupoziyo kayeka ndoza ne George Weah na abasigadde bonna nga bawadde obutuuze bw'ensozi tebavaayo kuba bakima kye bayita Africa corruption is too much kati Museveni genda ku Google kwate simu yo kennyini otayipingemu ekintu kye bayita Uganda oleba ebintu bigenda okuvaayo wabba akalulu kye kisooka 2 oli dictator 3 kidnap 4 assassination 5 economic crisis 6 you are not the legitimate president 7 you were under refugee byebivayo kati byavaayo gwato bane nensi yenyini Uganda tekumanyi wano washoka kwita amanya n'ogakyusa ne tukalakata mpaka rasiki wakyusa maze ne wita itwabasiwa no kyusa education background yeterabika obuvuno obubuda bote teri yakumanya wekenyini tewemanyi in fact najiri tanzo kubanga takumanyi nga nekyali nekyumbuli takimanyi kati omuntu gwe tulingane bajja kufera nawe yabagenda gifranze enkubulira kati sigwa ali kupaniki otambula makubo tokyasobola kutuuka jolaka wenna okanka lulinga balugwayi ayuga akwata ku mutuba kubanga oli mu kutya ekisooka bw'oba tokyayina bannansi tolina kyosobola kukola ne bw'onoowamba abaana bannayuganda tobamalawo Amini yakikola Obote yakikola Lutwa yakikola naye bamaliriza bavuddewo
Uganda ng'ensi tesobola kuggwaawo gw'ogenda okugonda family yo ate mudduke nga nabigisimu fungize. So nno kati mbabuulira gwe ddeyo weefumbe nti gwe mukulembeze w'eggwanga naye aba ensi yonna emanyi ani mukulembeze w'eggwanga ekyo nkikubuulira. Wano wavaayo luka nyini wekuba ggola ate kati gino emyaka gy'olimu gino ekinana mu munaana oyogera amazima wafaayo kati mana penalty namusinkana ntunga tama ebintu bya mwanyi kati kitegeeze gwe kenyini gwe mana penalty kuba weemanye kati mana penalty ne mwanyi wayogala zitwala njala kubuuza ebintu bino byonna by'okunganya kikyogenda ogenda nakyo ku lunaku lwe bagenda okuzza e Rwanda kikyogenda ogenda nakyo mana penalty ng'odde Rwanda if I may ask ugenda kuddayo naki tolina kuba nawe kenyini teweemanyi you don't know yourself. Era asasira mwena abantu abadde you don't know him. Even himself, he doesn't know himself. Kalinga atogamba atoma Museveni, nobody knows Museveni. Kuba naye teyeemanyi. Ye kenyini teyeemanyi. Ngenze masa onvuddewo. Kati nkubudde bano bonna bagenda okulera abazanyi ba firibi kibe bajja kuleeta n'amazike gennyini nago nawoga wa ssente naye ng'ate kigalesiza tokimanye. Alright, kati ngenze ku information endala. Yoseri tibahaburo tabasula butano wakarekeze siyaleta ne mutabani wo Odrek Rwabogo the night dance omuseza atudde biwowolo nabagamba temanyi manyi ga social media mujja gategeera mana penalty the they will know that social media esobola okujjako omuntu buuza kyali wosirira ko bakyasobola okukwata essimu yo buuza Raja Pasco bakyasobola okukwata essimu yo ate lindako tujja kuba tulyawo nga seerere bali yazire gatuwa Raja Pasco abanja seereze zibaleeta entebe nga tukyamayi weziri kubanga toli mubbi tutudde kati wategedde yavudde mu buyinza oyala kudduka ne seereze nga bwadduka ne seereze mugenzi Gaddafi Raja Pasco takyasobola kukwata simu esimu Raja Pasco yagala okukolagala alo this is mana penalty Museveni you still have my money which I sent there please I need this money because I'm a bad off here where I am right now KADIMA penalty anakoko aniyo akubisimu ombuze ensimbi mpozi gwa nga kiwedde kubanga jazaagala nga bwatwala ezaagada nezono lobra ja Pasika boto bwazikoli neta mayi nawe sawa yonna genda kuonyira kati ngeze maso Museveni ne mutabani wa Odrek Rwabogo mulina obuzibu atenga nabagamba that it's true brains a monkey era cow mentality batawanya Muzza mutta abantu mu Uganda nga muina black market of body organs wow on international level nga muzikole underground wetwogera Odrek Rwabogo kansulate ku video eno kwoli Rwabogo kwoli ne kitabu mana penalty ko bali ku njala mu bulde bulungi nnyo bana Uganda mwenna njala bategeeza Museveni mana penalty ne mutabani we Odrek Rwabogo mu business yawe eno ebadde etunda ebiwowoolo ebibumba emitima n'ensigo muna business yazzemu mukosi nga wetwogerera abapakistani n'abayindi abadde mu business eno munnange babinyise mu nsuwa badduse tebakyasobola business kubanga babataddeko buli wamu envumbo etabakkiriza kutunda bibumba biwowoolo nsigo na waji balina bitunda kuba banoonya bangi wetwogerera omukulu ono omusezi Odrek Rwabogo si mutono mulwadde yena musiiwufu alinga ng'ekyango kye banyise mu ttaka ennaku zino byasiba bikutuka mu bizinensi nti ebibumba n'ebiwowoolo bireese obuzibu n'ensibi zibe ku byampi nga n'abadde babitunda munnange balemeredde ngera wetwogerera abaami bano wetwogerera ebiwowoolo bibasembeyo okubanga bayinvestinga babiye mu bitundu by'e Nammanve ebira babiye mu bitundu by'e Luweero olw'ensonga n'ebira babiye mu bitundu by'e Jjinja olw'ensonga nti byabalemedde nga tebalina bagenda bitunda kadi wassa omuntu n'omugyamu ensigo n'ekulemedde okutunda ate fayina n'ogisuula entegera yamwe ndaba ng'ebeera ya munguuba nnyo awo njagendawo sigenda kulwawo so nno banabaami Museveni ne mutabani we munnange batuuse ku bizinesi ya body organ era yabalemeredde Rwabogo n'asalawo okulagirira abantu babadde bakoza bizinesi eno badestroyinge body organ zino olw'ensonga nti bizinesi yawedde era yalagidde abasirikale be okusuula ebibumba n'ensigo mu bitundu by'e Luzira n'Ekiteezi n'ebitundu by'emmenyawo olw'ensonga nti bebadde badderingana mu bizinesi balemeddwa okuba nti batwala ebintu byabadde balivisitinga mu bantu kati ebizinesi yagudde bwetyo tugenze mu maaso manyize n'asalawo ngenda baabya tugenze mu maaso Museveni manyi kuno kwoli era okumanya nti ekuba omunaku tekya Museveni byasiba bikutuka nga n'amayembe agamu gatandise omuddukako wetwogerera munnange navaayo nekuba bizinesi yaabwe ne mutowe Salim Sale gye baakola ey'okuprintinga ensimbi wetwogerera Odrek Rwabogo ne Museveni balina enteekateeka empya egenda okukuba ssente era ng'ero kati Odrek Rwabogo yagitaddemu omutwe era nga bamaze dde okukola enteekateeka mission ey'okuprintinga ssente empya naye nga ssente zino era ziri ku side ziri ez'ebicupuli nga bagenda zikolera namunkekeera ku lunaku olwokuna
Yossere tebahabulwa ne mutabani wa Odrek Rwabwogo bayingiza chemicals ezikuba ensimbi nga zino zatukira ku kisaawe Entebbe nga zajjira ku Qatar Airways zatuka ku ssaawa 8 ez'emisana ne ziyingizibwa mu ggwanga ne zolekera mu sitowa zaabwe eziri mu saidi z'ebuziga nga zirindiridde okutwalibwa ennamunkekeera okuba tezigenda mu factories ezibadde zikola ensimbi nga kati bagenda okukola olwokuba nakube emitwalo 4 nekube emitwalo 5 egy'ebizike kati bagenda kufulumya siringisi omutwalo gumu noti zibagenda okufulumya era nga balindidde consignment ey'empapula ezigenda okubwako ensimbi zino olw'ensonga ne mu Uganda tetulina factory esobola kuba mpapula nazo empapula tuzijja bweru ngera we twogerera essaawa zino buli muntu yenna bwegendereze nnyo not ey'emitwalo 2 enfu gyeri ey'emitwalo 5 ey'ezzike gyeri kati bagenda kufulumya ya mutwalo mbagambye ku Lwokuna ku ssaawa zaali 8 chemicals ezajjira mu Qatar Airways zatuka ku kisaawe Entebbe era ne zitukulwako ne zitwalibwa mu sitowa zaabwe ebuziga ezirinidde okutwalibwa nnamunkekeera nga balinde empapula zigenda okufulumya ssente zino nga lina bugisi mufungize so no mwegendereze nnyo mubagala ku boosting economy naye nga economy gye baboostinga IMF ne World Bank essente zino tebazimanyi kubanga serial number zijja kuba zifaanagana olw'ensonga tebalina katiba gasobola kukola ssente ziri ku oligino okujjako bakolera ekipuli bagenda kukola noti ya mutwalo nkiddamu bagenda kukola noti ya mutwalo ebiri nagikuba n'enkuba n'etaano kati noti egenda ofuluma egenda kubanga efuluma either mu wiiki ejja ng'empapula zimaze otuuka nkiddamu kankadde mu luzungu mukategere bulungi Yossere Tihabulwa Rutabayisirwa the so-called Museveni and his son-in-law Odrek Rwabwogo. They have finalized a mission of printing currencies of 10,000 notes in Uganda through their mission of boosting the economy, which economy has failed. As we speak right now, the Bank of Uganda has the governor. That's why Museveni and his family, they're trying to print their own currencies. As we speak right now, or previously, they had a mission of printing 50K notes and 2,000K notes. And I came out here and exposed that mission. And as we speak right now, all those notes are out of stock. But right now, they have finalized the mission of printing again 10,000 notes. And all chemicals, they were received on Thursday through Qatar Airways at 2 p.m. Ugandan time. And all those chemicals were stored at Buziga. And they're waiting for the original papers to be accompanied with to take them to Namunkekera where they're having their printing machine. So public, get to know that. If you see or if you get to witness any new note of 10,000 Ugandan shillings, get to know, oh, these are fake money because the economy is crashing. They have no money. That's why we don't have the governor as we speak right now, because they are fidgeting with the economy. Ngenze mass. Wano njagala mutagingire omukulu gwe bayita Hamu Kigundu. Kansubira nti oli bulungi kabulaza. Hamu kamali n'okunywa amazzi. Nkulabule nkuleke bakutte. Naye nze nja kuba siina buzibu. Kankutegeeza. Amis Kigundu eyita Hamu entrepreneur. Muganda wange bakujjako ekitino bakuwa kijiiko ogenda kutika lo ya mukyanga oba sina kindi bakuwa ejirita ogenda otema omuvule. Wiiki nga 2 mabega abatamanya ngamba bakulumba makago goyita nti makago ne basasira ebyasi walimu naye abajasa balone bakutaasa ne badduka ne baddayo. Nakugamba nti group eno yali evudde mu State House nga ya mutabani wa Museveni go bayita Akarugire nga muyina obutakwatagana mu bintu by'ensimbi. Ngabe nakugamba nti ejjanzi teribuuka nanzige nkiddamu lwalyo Hamu. Oyina obudde butono nnyo ku nsi kuno. Nkiddamu Hamu oyina obudde butono nnyo ku nsi kuno. Ngabe nakugamba nti bano abanyolana bo batulane bateesa nga bamaze okukozesa ggwe Munnayuganda naddala Omuganda. Kati Hamu Kigundu wuliriza nnyo. Nze bw'onoba ofunjirizi busigenda kubeera njala kutegeeza ekisookera ddala. Mu meeting eya today ey'abaluganda bakona b'emikwano nga bali mu State House Entebbe. Bakkiriziganyizza lunywe nti Hamu bakuwa ensimbi obakolera business naye ate bw'ava mu kukwata ensimbi n'okwatagana ne group endala n'obafera. Kati group gye wafera eyali ekulumbye okujja mu budde batudde bonga abanyarwanda batuuse ne bakkiriziganya bajje obwenkayana yaabwe bakole ekintu kyekimu okujjawo gwe abatawanya nga Hamu. Era okusolovinga obuzibu buno bwonna Hamu oyina kufa.
era ng'enfaayo sijja jjogera wanne nga nkimanyi essaawa yonna haamu oyinza okuba nga ogibwawo olw'ensonga nti bano bakituuse ku nkiriziganya batuuse ku nzikiriziganya haamu oveewo era essaawa yonna bayinza okuggyawo either ebintu biri bisatu naye nga kye bakkiriziganyizaako okuggyawo na accidenti basobola okukyusamu ne bakuwa akatwa basobola okuggyawo ne bakubisa amasasi oba okukola ekintu kyonna kye basobola okukola naye nga kyoba otegera haamu your days are numbered. Bana abantu obadde obakolera era ng'okusinga obadde okolera muhoozi Kanyerugaba naye wafunamu engeri gy'okolamu n'omusajja gwe bayita Kalugire era ng'akubanja ensimbi empya n'enkadde eziri mu bukadde bwa $, bwakkiriziganya okukola nabo era bakuzuddemu bituli nti obadde obabba ensimbi nnyingi ate ng'ofuse double dealer ng'obazanya engeri gy'otambuzamu bizinensi zaabwe nga otongerera essaawa zino nga bwe wakola olukwe lunene nnyo mu kukwatibwako Honorable Segirinyo omutwala mu kkomera nawe kyebagenda okukola ekintu kino nga otogerera essaawa zino miitingi yatudde Museveni ne banne n'abaana n'abazzukulu bakkiriziganyiza ntulwokuba nti omwami ono amaze otukolera ate nga yatukyanze aveewo tweddiza ebintu byaffe tusobole okuba nti tukola buli kimu kye twagala okukola kati buli abumanyi haamu kiggundwa mugambe ejjanzi teribuuka na nzige oli musajja Muganda Omuganda weerabidde nti bakukozesa n'essaawa ne bagenda kukuttira olaba tabannaabwe boogera olulimi lwe lumu naye ate ggwe wetugambira nti akajja obunaku keemanya newankubadde musula mayumba ago g'abasajja abo naye ekiseera kigenda tutuuka nga baagala kuggyawo ggwe ngera bwe kigenda otutuuka haamu sigenda kuddamu kwogera ku linnya ly'omulundi gwonna omulala okuggyako olunaku Katonda lwaligamba nti basazeewo okuggyawo ndidda ne njogera ku linnya lyo n'olwali lwenkomye okwogera ku linnya ly'okusemba okutegeeza nti enteekateeka yawedde era bakkiriziganyiza bulungi nnyo pati ezi zonna gwe oveewo bo basigaze ebintu byabwe nakuno kujjukiza wasanya Kalo Charles Peter Mayiga gamulengejja ogezaako nnyo okutyobola n'okusaanyawo Buganda ngera bwe kipulaninga naye jjukira naawe ejjanzi teribuuka na nzige omusajja mukulu Sir Apollo Kaggwa bwe yakola okuggyawo n'okusaanyawo Obwakabaka obwaliwoko jjukira yalina abaana n'abazzukulu naye nga twogerera abaana be n'abazzukulu buli omu gaakomba oba gaakaba gaakomba njagala before nga tonnakola nteekateeka zisaanyawo Ssaabasajja Kabaka na Buganda osooke weebuuze nti eyaliko Katikkiro wa Buganda Apollo Kaggwa abaana be bali ludda wa eby'obugagga byaleka ku nsi nga bifogana nga ttoggo biri ludda wa obuuze abazzukulu be njagala kuwaako abamu ku bo onoonye enfaana gye bafaanamu n'ebintu bali mu kukola essaawa zino kwe kuli Waswa kwe kuli omu gwe bayita Waswa Kalibbala munoonyereze wali essaawa zino oyo mutabani w'omukulu Waswa Kalibbala naye alomba bulombi essaawa zino kuliko muzzukulu wa Apollo Kaggwa gwe bayita Apollo kuliko muzzukulu gwe bayita Apollo Kaggwa Kijjala ono ye muzzukulu we omukulu essaawa zino baga nti yagwa eddalo towakana olw'ensonga nti ebibi bibalondoola naawe kennyini kino ekyatuuka kwono Waswa Kalibbala ne Apollo Kaggwa Kijjala nawe kigenda kutuukako olw'ensonga nti ebikola by'olimu okukola essaawa zino jjajjaabwe yabikola ku Buganda bijja kulondoola omusaayi gwo mpaka nga bikutuusiza w'olina okutuuka awo nvuddewo kati eno message njagala egende mwenna eri abazadde mwenna abazadde abali mu Uganda jala bategeeza nti nga bwe mbaga nti ensobo ekyusa amaaso nga n'envuba okyusa Yoseri tehabula otabasere mutano wa Kalikizi mu nteekateeka y'okkendeeza omuwendo gw'abantu mu Uganda ng'ayita mu kugema bw'atyo twajja ne tukuba emboozi y'okugema abaana mu masomero era ne bakisala nti abazadde bagenda kweteekateeka okukkiriza abaana baabwe okugemebwa nabagamba nti ekyokutambula nga bagaba makerenda ku kyalo bakyakikola bulungi nnyo naye gwakkiriza amakerenda gano omwana wafuna ekizibu tobako gw'okubira ndulu kubanga eyabadde engalabi yakkiriza okukola by'okola nga otogerera essaawa zino waliwo amasomero gonna gayita abazadde okujjuza foomu nga basaba n'ennamba zammwe okubanga mujjuza foomu zino okusinziira ku ddooni yange yantegeezezza nti tuyita direct consent oba okukola okukkiriza okw'omunkukutu nti okkiriza nti omwana bamugeme foomu ojja giwandikako ng'oba ojja gisayiningako ng'eriko bintu birala naye nga indirectly kyetuyita direct consent nga wakkiriza omwana wo agemebwe kati mwenna abazadde basindikira foomu ezo ku masomero ag'enjawulo bagamba jjangu ku ssomero olina foomu ez'okuzijjuza leeta obufaananyi oleeta n'endagamuntu yo sime bajjuza oba bajjuza kaadi z'abaana maama tebajjuza kaadi z'abaana ekyo tukiyita direct consent bajja kukwata details zonna ziri ze wasayininzeeko bazitransfaringe bazisse ku consent ekkiriza nti wakkiriza omwana waagemebwe bamukuba empiso
ekinamuviiramu gw'ojja okitegeera nga tonnawandiika kujjuza foomu zino ze bakuyitira ku ssomero sooka obuuza abantu abagenda bali ludda wa sooka obuuza abantu abagenda bayitibwa bayisibwa batya kati essaawa zino era sooka obuuze Uganda erina etterekero mwesobola okutereka empiso zonna ze baaziwa ng'ate tujjukira nti empiso zonna ze baatuwa zonna zaali nfu kubanga zibasooka okukolezebwako mu nsi yonna abantu bazigoba ze ziri e Uganda olaba tetulina tterekero bateeka mirambo giwera 10 ne gibeerawo nga ginnyogoga ate lino eddagala etaaga obunnyogovu balitereka ludda wa okujja kukuba eddagala effu mufe mu budde nga bukyali mujjukire bakuba eddagala lino ofuna obukukufa mu musaayi kye tuyita blood clot ofuna sukaali ofuna pressure oba ofuna okusirika busirisi n'osirika n'ofa kikutuko kino kigenda kwenywera abaana abato abagenda okutandika okudevelopinga ebirwadde mutategeera nga mulowooza nti mutegeera bulungi nnyo naye nga ate mwekubya yaka kati nkubiriza omuzadde era nga tonnajjuza fomula gye bakuyitidde kujjuza ku ssomero weegendereze nnyo olw'ensonga ojja kujjuza olupapula nga gula terulina kizibu naye ng'ebagiyita indirect consent ng'osazeewo naye nga tomanyi nti osazeewo omwana bamugeme naye ng'ekinaava mu kumugema nze sijja kubeerayo naye nga kekawuliro ke babakoze babayita ku masomero okujjuza foomu naye nga foomu ze mujjuza ekirufu kiri nti mujjuza bintu bye mutamanye buno bubaka obusembayo mu vidiyo ya leero era nga message njagala egende mwenna eri abasajja n'abakazi abaganda era nga nkubira omulango gutakungula eri Buganda Caucus kano ke kakiiko akambe ba parliament abasajja n'abakazi abava mu kitundu kya Buganda kana akakiiko kateesa ku nsonga za Buganda bukyanga omutanda afuna obuzibu n'okulwala okuwebwa obutwa teri musajja muganda nga memba parliament okujjako omusajja Lutamaguzi Semakula yekka eyavaayo n'ayogera ku bulwadde bwa Ssaabasajja abasigadde bonna bagawumbidde nkiddamu Buganda Caucus bukyanga Ssaabasajja awewa butwa okuva mu 2019 okutuuka olwaleero Lutamaguzi Semakula yekka ye musajja yakivuddeyo okwogera ku nsonga ezikwatagana okulaba Ssaabasajja Kabaka abasigadde bonna bagawumbidde kubanga ennamba esinga obungi efuna akasimu ekuva ewa Ssaalongo Mulengejja newa Yoseti Bahabulwa obutogera ku nsonga za Kabaka muganda nga Lutamaguzi Semakula nkugoberedde ebbanga eddene ng'okyali ku mambo bado naye era bw'ayogeranga ebigambo byo ku mambo bado nakati bw'okyabyogera ne muganda w'omugenzi Ffeffe Kasserugo muliko record abasajja babiri mwenna abava ku mambo bado okuli omugenzi Ffeffe Kasserugo ne Lutamaguzi Semakula ebigambo bye mwayogeranga mukyali ku mambo bado bye mukyayogera olwaleero kuno kubajjukiza katono okumanya Yoseri musajja muzibu nnyo n'akabinja kakali emmengo mujjukira bulungi nnyo nti CBS FM ng'etandika yayida abasajja n'abakazi emwaŋŋuli muno mwe mwali omusajja gwe bayitanga Mukiibi Sserunjogi abamujjukira obulungi Mukiibi Sserunjogi ye musajja yagaana okulya ssente za Museveni n'asigala ng'asomesa kye tuyita dictatorship n'asigala ng'asomesa ekigambo kye bayita occupation ku nsonga z'okuwamba n'okutta ba indigenous people mu nsi ezisinga obungi n'abatwalako ettaka n'okuwamba ebintu byabwe Mukiibi Sserunjogi yayogereranga ddala ebigambo nga tabirumamu olwo nga bakyakola n'omukyala gwe bayita Betty Nambooze naye bwe yafuuka MP Mukiibi Sserunjogi yasigala ayogera ebigambo bino baamwekubako ebiseera bisinga musajja wa Kabaka n'agaana era ne baggala liri yasigala ng'akyali nvoko n'agezaako n'okwesimba ole bamubba akalwa emirundi egisinga Mukiibi Sserunjogi ono kitegeezebwa nti musajja wa Kabaka ono okufa ne bagamba yafa kansa Mukiibi Sserunjogi yawe bakatwa era ng'abaakamuseetinga y'omu ku bakozi abali mu CBS omwo abakozi ba ISO Mukiibi Sserunjogi teyafa kansa nga bagamba Mukiibi Sserunjogi yali so critical nga bwendi wane essaawa zino nga Lutamaguzi bwali musajja tewamu obutwa Mukiibi Sserunjogi n'afa mukyamujjukira bulungi Mukiibi Sserunjogi Mukiibi Sserunjogi mukyamujjukira bulungi nnyo mwenna yakolanga ne Nambooze baamuwa obutwa n'afa ne bagamba yafa kansa naye nga Mukiibi Sserunjogi yawe bakatola okuba nti yagaana okuva mu Bwakabaka bwe yasomesanga kye bayita occupation n'asomesa kye bayita abantu yakolanga program ng'alifalinga ku nsi zonna ezifiirwa obutuuze bwazo ezifiirwa ettaka lyazo abantu abattibwa n'okuwambibwa ensi ng'era agamba Museveni amugamba direct yekikolwa kyo kyolina okukola mu Buganda kyekyo y'ensonga lwaki Mukiibi Sserunjogi baamugjawo kati mu Buganda Caucus ba MP bonna tekuli wadde n'omuntu n'omu yali avudde okwogera ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka baasirika
Tugenze ku Buganda politicians mwe naba nabyofuza bali mu Buganda tekuli no muyali agende ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka kyokka bambala makazi bagende Mmengo nti wali wetuligwa waligwa abanawo we bali. Tugenze ku Baganda mwenna Abaganda mwenna abali mu Buganda naddala mu abayita baslebu abayimba ennyimba eziwaana omutanda essaawa zino nga temusobola kwogera kye mwawaananga mwakivaako gwe mwawaananga luli bwafaanana kati oba kyemulaba kirala nnyo. Tugambe nti nammwe Obuganda mwali mubanyira bwavaawo. Tugenze ku lukiiko lwa Buganda. Tugambe nti olukiiko lwa Buganda lwonna Mayiga yaluwamba to the extent kuli mu nsu asobola kuyimirira nayogira mu kiruka nga Mayiga direct nti ssebo twagala kumanya obulamu bwa Ssaabasajja buyimiridde butya nga luno mwasembayo kutuuza olukiiko luno Ssaabasajja Kabaka teyalabikako. Teri muntu musajja mbavubavu na mukazi asobola kuyimirira n'agamba nti twagala kumanya Ssaabasajja Kabaka ali ludda mu lukiiko lwa Buganda nammwe mwalulyamu olukwe. Tugenze ku bakulu b'ebika mwenna bokyanga Ssaabasajja Kabaka afuna obuzibu mu 2019 okuweba obutwa. Siwulirangayo mukulu wa kika yenna yali avuddeyo kwesimba butoogo nti yali avuddeyo kwogera ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka nammwe mwamuvaamu. Tugenze ku bakulu b'amagombolola mwenna Mayiga yabatutte n'abatuuza n'abawa pikipiki musirike. Nzijukira nti abakulu b'amagombolola mutambulirwako obubaka obungi obwa Ssaabasajja Kabaka naye nammwe mwasirika kubanga mwambala amagandula ne mugenda munyumira ku mikolo. Omusajja n'abasomesa ebintu by'abasomesa nga tebikwatagana bwa Kabaka ne musirika. Tugenze ku bataka bu mwaddawa mwenna mugabumbidde nga Ssaabasajja Kabaka bamusaanyaawo. Tugenze kuba amasaza abamasaza basaza buli nsonga nammwe mwasiikira ddala Ssaabasajja Kabaka mwamuvaamu. Abatongole bwa Kabaka b'oku byalo nammwe mwavaayo mwasirikira ddala okuva mu Ssaabasajja Kabaka. Njala kubaza omuyimbi omu eyayimba akaalo ka Buganda kadda. Muganda wange webala oluyimba lwazzemu okkuba webala nnyo webalire ddala butala mu Ssaabasajja Kabaka wamuyimbira okuva edda tolinga zino enkwezenge ezeekwese ezisirise. Muganda wange kibuuka wonna wooli bajjajjawo bakkingirize kubanga gwe muyimbi yekka eyavuddeyo n'oyogera ku nsonga za Ssaabasajja ng'oyita mu luyimba. Sisobola dduzanya kuno olw'ensonga nti program eno gye nkola ebeerako kye tuyita copyright oluyimba lusobola dduzanya kuno naye ye muyimbi yekka eyavuddeyo kuwa oluyimba nga lukwataka ku mbeera ya Ssaabasajja Kabaka bw'ali. Abasigadde bonna abayimba Simajala nyimbira omutanda sima ebiki waliwo wandigwa bonna tekuli ayogera bonna basirise. Tugambe nti gwe mwawaana essaawa zino bwafaana bwali era Abaganda mwaddawa. Ennyanja yanokobaza omukyalo oyo eyavuddeyo ne yesimba butoogo n'ayogera ensonga nga tazirumyemu. Webale nnyo webalire ddala nammwe mwabadde nabo namwe bali mu diaspora njala mbaga ekigambo kimu. Omuntu yenna adiringa ne programu za Mayiga mukozi wa Museveni abeera munyampi. Nkiddamu sikirumamu. Omuntu yenna ali mu diaspora ng'odiringa ne Mayiga oyagala Ssaabasajja Kabaka akisa omukono era mudiringa ne Mayiga. Mayiga si ye muntu asaanidde okuyita mu Buganda kubanga state agent akulira Museveni ayagala okusaanya Obwakabaka bwa Buganda. Njala bategeeza nina ono video nyingi zenjagala kuzanya kuwano nga nfundikira saa ziri mmeka. Okay, kyalina eddakiika 10. Muwulira kampuni gye bayita Njovu simanyi Njovu Properties. Kampuni eyo in the disguise ya Mayiga. Njovu ng'omuntu yali buloka w'amataka. Mayiga n'amukozesa n'atandika ku kampuni eyo. Era Njovu Properties kampuni ya Mayiga etunda ettaka lya Buganda oddemalawo. Noono omukunguka mubalage wano omwami ono ng'ayogera ensonga ze. Saagala kwogera nsonga zino nga si muntu yazeeyogeredde. Wuuyo kababulira ensonga ze. Bulijjo nti bagamba nti Katikkiro tayogerwako taddibwa mutala bwa Mukama. Nze njagala mubuuza akeediso zazimba entakera akeedi zazimba mu kibuga Kampala zo ye sente azijjawa. Kamulabeko leero mu Kamwanzi California Room Street Katikkiro Charles Peter Mayiga kyengera ku mukaaga kali naawe eriko supermarket eyo nene nga bakava ku toto Katikkiro Charles Peter Mayiga ekyengera mu tawuni
alina gyali muzimba gyamaliriza okutekulwa emugonzi entebe oluguudo nebalame mayanja awakava ku ntebe roodi katini nnyo kalina eryawo iye Katikkiro yajja Katikkiro nga tetulina kyetumanyi nti kikye ne ku mulembe gwa Katikkiro akalina ameruse akeedi ameruse tabanga naye yafuuka nga bano basebalamu badamu abakolera Museveni kalina ameruse buli lunaku azimba buli lunaku zisibuka gambye California ku Room Street nkwaddeko emu neyekyengera ku mukaaga nkikuwadde yaggwadda supermarket kupaaka empya kakalina akali eri mwabamanyi ku makayiroodi kakalina akampi ako Charles Peter Mayiga Katikkiro wa Buganda yabafu yeye musaala kigwafuna Bwakabaka obwerufu awo we buli okuzimba akeedi oba kyava alemedde nnyo ku Bwakatikkiro n'aba ataseka nze njagadde buuza njagadde kumanya akeedi ndaba zisusse za Katikkiro ate nga tumanyi bulungi ababeera n'akeedi ennyingi wano e Kampala babaako be bakolera so njagadde nkimanye njagala kuntangaaza bannayuganda oba abaana b'omu Buganda tufune okutangaazibwa simanyi nti Obwakatikkiro mulimu kwenkanidde awo okuvaamu za akeedi ennyingi bwezityo kubeera Katikkiro wa Buganda nze manyi bulijjo omulimu gwa bannakyewa naye ndaba gufuddemu akeedi nnyingi nnyo omulembe gwa Katikkiro Charles Peter Mayiga ze tutaalaba ku mulembe gwa Oweekitiibwa Mulwanyamuli Ssemwogerere ze tutaalaba ku mulembe gw'Oweekitiibwa John Baptist wa Lusimbi nabo babadde ba Katikkiro naye bo nga tebazimbye mayumba nga wowulira California nga wowulire kambongere era yuno wano singa konsandi Uganda leero mbadde nina okufaayo njogere ku nsonga eno Oweekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga nkusaamu nnyo ekitiibwa naye nange nyina ekibuuzo kibuuze bantu bawulire leero mbadde nina okufaayo njogere ku nsonga eno Oweekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga nkusaamu nnyo ekitiibwa naye nange nyina ekibuuzo nga omwana wa Buganda ng'omwana azaaliddwa mu Buganda ng'omwana awaagalira mu Buganda ng'omwana eyazimba mu Buganda kubanga ebbanga ddene tuzze tulaba bakatikkiro nze natandika otegeera bakatikkiro Joseph Mulwanyamuli Ssemwogerere ye Katikkiro wa Buganda nembeerawo mulembe wa John Baptist Katikkiro wa Lusimbi era twayita mayengo mangi yakulembera Obuganda mu kusomozebwa okw'amaanyi naye waliwo ebintu bye tutamuwulirako naye Katikkiro ono Charles Peter Mayiga ffe twamwagala nnyo nze namwagala nze kaŋŋambe nze namwagala naye buli lwodda n'owulira nti ekizimbe gundi kike banne bakatikkiro abalala bo nga tebaabikola nga nabo baakulembera Obuganda n'olaba nti Ssaabasajja Kabaka alwadde LUJJI era ku mulembe gwe kyokka bannayuganda oba abaana b'omu Buganda bwe bavaayo okwogerako nti naye Ssaabasajja Kabaka embeera egyalimu nga yennyamiza n'ovaayo n'ogamba nti ffe tetulina kwogera ku nsonga eyo then kati olwo twogere ku nsonga ki ng'oli ye mukama waffe Ssaabasajja Kabaka yatukulembera ffenna ffe tuli baana ye ye kitaffe nga bw'okyogera bulijjo naye twebuuza abaffe Buganda omulimu gw'okola gwa bwannakyewa ebizimbe California ku Room Street kikyo tokimanyi obifuna otya Buganda erina ssente zesasula nga ne bajeti yaayo tugiraba kyegyekula okutuuka ku buwumbi 1,000 Buganda erina omusaala gwesasula okukutuusa ku sseeryo ebizimbe mu Kampala wakati California ku Room Street kizimbe kya Katikkiro Charles Peter Mayiga
ogenda ejingira ku mukaaga nga wakabuka toto eyo kalina eriwo empanvu ennyo eriko supermarket ya Katikkiro Charles Peter Mayiga ogenda ejingira mu tawuni ayinawo kalina gyali muzimba yamaliriza okiwulira okomawo wanene mu New Park yafuula supermarket gaggadde ennyo wano ku kizimbe bekwasambu ya Filimani okiwulira ogenda ku Ntebe Road ayinayo kalina gaggadde gyali muzi. Alright. Awo sigenda kulwawo omukulu ensonga zazogedde ndabula mujja zogera naye ensonga enkulu eri nti tusabe Ssaabasajja Kabaka watu lwajjanjabibwe tuliwekwekwasa. Eyo ensonga gye muli kukola Mayiga ne bayaye banne Mengo mufuusinge Ssaabasajja Kabaka aveeyo akyuse statement bwayogere nti ekimuluma bulwadde bwa bulijjo si butwa ekyo no tukirondoola tukimanyi bulungi nnyo ekyokuwamba masiro nana kibage bagawambye n'amasira amalala gali bitundu byonna nago gawambidde already buli kimu baagala kitwala ensonga lwaki bateekateeka abantu naye that's not the problem, that's not the issue. The issue is twagala Ssaabasajja Kabaka atwali wajjanyo kye tusaba tetwagala bingi nnyo kubanga okalya ddakadda envunyo girira mu katiko n'ekulinda mu coffin ensonga z'amataka iyo amasoka tegagenda kutambula mwe bali kuzimba ku mataka ga Buganda gajja kudda obaddi gajja kudda Mayiga ebintu by'otutene by'oguze mu ssere za Buganda ojja busy ekyo tukimanyi bulungi nnyo tetugenda kutegana naawe njala bategeeza nti olunaku lwa nkya egenda kubeera Ssaabasajja ayinza okubonekako eri Buganda n'ekyenjala mwetegereze nnyo embeera nga bweneebeera bw'anaaba akkiriziddwa okwogera ekyo nakyo kikulu mutunulire embeera gy'agenda okubeeramu muli bwafaanana bana abasajja bakoze akakoni bulijjo amatikira gabeerako abantu bangi nnyo ne bagasala to the extent ayina kali gwe bagenda okukkiriza kino kiva ku ki kyavudde ku nsonga eri ya Kabaka birthday run ey'oku Sunday eri yayita abantu bajja abangi ne bakwata kamera ne balikodinga Ssaabasajja Kabaka ne kiswaza Mayiga ne Museveni Katonda asalawo nenda katukabinga ennamba y'abantu tuyiteeko abantu baffe abakulu abatajja kusobola kukwata kamera ku recordinga Ssaabasajja Kabaka ate era still TV egenda okubeera BBS telefone yaabwe era information tebajja gibawa ne mujagala mwetegereze nnyo olunaku lw'enkya mwetegereze nga bwe kigenda okubeera omukolo banza botamukkiriza kwogera banza mutumukiriza okujjako masiki n'ekyo nakyo kiri twagala mwetegereze era nga mukipinga ono okusaba Ssaabasajja Kabaka atwali wajjanjabibwe emitala w'amayanja ekyo ku lunaku lwa Sunday sijja kujja buli Bulange Mengo njala mbategeeza nga obudde bukyali njagadde olunaku lw'enkya nduweeyo mwetegereze bulungi embeera nga bweri nja kujja olunaku olwalulala luno okwongera ku nsonga ezo naye njagala mwetegereze nnyo olunaku lw'enkya sigenda kubeera ku internet kwonna munsonyiwe ebimuli Bulange Mengo sigenda bikola enkya ngenda dduwaayo okwetegereza ensonga zonna nga bwe ziri n'okwongera okunganya information ku lunaku lw'enkya olwe Sunday so saagala muniri olunaku lw'enkya sijja kubeerayo no enkya sijja kubeera muli Bulange Mengo just mumaking sure mwetegereza buli kimu ekinaba ku mukolo ogwo ekinaabaawo ku lwa Katonda n'ensi yange njala Mukama bankumiratakumira mpeera tusikana olunaku lwonna olunaku olulungi mweraba era njala kumaliza nga ntegeeza bannayuganda mwenna abatali ku Facebook videos musobola ozisa ku mutimbagano gwange gwa YouTube teeka mwerinnya Lumbuye Fred subscribe ejja kuba ofuna videos zino abamu temukyafuna notification olw'ensonga nti Facebook baagitawaanya bahakazi bangi buli Facebook page y'omuntu oba account omuntu ng'akomentinga ku kintu ekiri against Mayiga ekiri against Museveni Facebook yo bagiwaabira oba bagicyankalanya olw'omuntu osobola kufuna notification naye videos zino osobola ozitala ku YouTube osobola ozitala ku TikTok so osobola ogenda ku YouTube channel yange likamanya Lumbuye Fred teeka malinnya Lumbuye Fred ojja kuba ogifuna you subscribe bwa Facebook tekyali accessible ku bannayuganda basinga obungi nti internet bagicyankalanya era mu Uganda kizibu nnyo gifuna ekyo bala Uganda babeera nnyo ku YouTube kolabera ebintu bino olw'ensonga nti mu Uganda Facebook tenaba neche bagenda okukola ekirala era ibonalanga TikTok bakuba nnyo ne bajja gicyankalanya mu Uganda kyovola nti kati bali baleseko muze basasudde abantu ku TikTok okugera ku nsonga za Kabaka mutemuzogerako biki naye finally abaana bannayuganda bali ku TikTok njalo basalutinga mwenna bali ku nsonga za Kabaka mo balimo balire ddala mufuna okutiisibwa mu inbox n'abakubira tamogera ku nsonga za Kabaka muleme kwetirira nsi yammwe esaanawo oli omukyala gomba zanyidde video mukyala nga mmwe munnammwe omusajja benzanyidde video basajja nga bana balema batiisa tebabajja kumulaba musigale kumulaba nga mukola ebintu bya Buganda mukola ebintu bya Uganda nga mwogera ensonga ngo bwezino okuteba muntu akutiisa okufa kumu n'okuzaalibwa kumu kulwa Katonda n'ensi yange mweraba